Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أما بعد توبز الله تبارك وتعالى atusobozesezza okuddamu okusinkana olunaku olwaleero nezirako okusalira owekitiibwa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Omulundi ogwaggwa twali tutunuulira ebimu ku ebyo ebikakasa ku muntu okubeera nga anaaba ghuslu, era ne tubitunuulira ne tubimaliriza. Olunaku olwaleero twakoma nga sheekhi tugenda kutunuulira butya omuntu bw'anaabamu janaaba, naye nga tetunnaba kugendayo eyo tugenda kufunayo ebibuuzo nga bibiri biiznillah. Ekibuuzo ekisooka, omuntu akoze atya okuva ku bwenzi n'abakyala abo okubavaako, obutabavaako naye okubeewala, ga muntu asaze magezi ki omuntu okuva ku byonoono ebyo, obwenzi n'abakyala okumumalamu, tava mu bakyala n'amakubo agamutuusaayo. Ebimu ku bibuuzo kyekisooka ekyatubuuzibwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah tumwebaza nyini matenda amalungi, amatendo ge aga amalungi ga lubeerera tegalikyuka ate era nga ge majjuvu. Tumwegayirira Allah asse okusaasira n'emirembe bidde eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugira n'obulungamu buno obusobola okututambuliza ddala ne tusinkana Allah waffe nga Allah atusiimye. Naamira omwoyo gwammwe n'emyoyo gyaffe ffenna nga abasiraamu okubeera nga Allah tumutya. Wattakullah wa yuallimukumullah. Mukumutya Allah mwe muli amagezi, mukumutya Allah mwe muli okufuna okuyigirizibwa, era nga yirimu Allah ogiteekamu baraka okubeera omuntu nga agikutte bulungi alina kukulembeza kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika n'ebyobusuubuzi n'okuwasa n'okukola hijja n'okukola ki kulembeza kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nganzira ku kibuuzo ekibuuzibwa, omuntu yeewala atya obwenzi, omuntu akoze atya okuva ku bakyala. Sookera ddala Allah yagamba mu Qur'an ey'ekitiibwa, zuyyina linnaasi hubbu shahawaati minan nisa. Allah yawundira abantu n'ateeka mu mitima gyabwe okwagala abakyala. Okwagala abakyala kiri mu butonde, kya mu butonde, kiri mu nnecha y'omuntu. Kyova olaba Adamu bwe yali mu jjana, Allah bwe yamala okutonda Adamu yalabanga ekisobola omubeesabeesa muki mukyala, n'amutondera omukyala Hawa n'amujja mu lubiriizi lwe. Kati okwagala abakyala kiri mu butonde, tekyewalika, wabula omuntu asobola kukola atya. Kisookera ddala, ekkubo erisookera ddala kutya Allah, n'omanya nti abakyala aba haramu amakubo ag'obwenzi nina kugaggala lwa kutya mutonzi.
n'otunuulira ebibonerezo ebinene, n'otunuulira Allah eyakugaana obwenzi n'omugulumiza, ekyo kyokka kye kisobola okutaasa obuki? Tolaba nabbi bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam nti la yazini zani hina yazini wa huwa mu'min, teriyo mwenzi ayenda ng'akyali mukkiriza. Kati omuntu buli wakakasa nti imaani yange envaamu nga nyenze, ekyo kyokka kimumalamu amaanyi, kubanga nabbi yayogera nti la yazini zani hina yazini wa huwa mu'min, ayenda obukkiriza bumuvaamu. Kati omuntu buli wamanya nti imaani ye Allah agisalabamu n'agimugjamu wayendera awo, ekyo kyokka kimukaabya amaziga, n'agamba lwaki nfiirwa obukkiriza, n'akita. Ekirala okwewala al-mukhalata baina ar-rijali wan-nisaa, okwetabika okusemberera abakyala. Ogenze mu inbox z'abakyala onyumya nabo, abakyala bali mu inbox z'abaami banyumya. Kugamba omwami n'omuwa audience, oba omukyala naawe omwami audience, makulu ne basigala nga banyumya. Kivaamu nga banyumya ebyobuseegu, banyumya ebyomukwano, sitaani ng'ewundira munne nti ono mulungi, ono mugambe ekigambo kino. Mulimu abakyala abamu si mukyalawo, wabula nga buli kira akuweereza good night. N'olaba keya gy'alina eyo n'ekutabula, taddeko kasitiika kalimu omutima, gulimu egundi. Kati ebintu ebyo bireeta abantu okugwa mu buki? Mu bwenzi. Naye Allah yatugaa nti wala takrabu zina fahisha wasaa sabila, obwenzi temubusemberere. Allah yatugaana mukaddimatu zina. Mukaddimatu zina zezirwa kwe kwetaba n'abakyala, abakyala ne beetaba n'abasajja, ekirala okugenda outing, ekirala okwogera ku masimu n'abakyala abatali bammwe, okubakwata mu ngalo, okusisinkana. Ntegerekisi ebyo byonna byonna mukaddimati zina. Omuntu bw'abyewala ebyo n'amanya nti bwe neekuuma n'ensisinkana Allah nga senze, Allah alina empeera gy'agenda okumpa. N'amanya nti bwe nnyenda obukkiriza bwange nabbi nga bwe yayogera bunvaako, n'akulembeza okutya Allah, n'agaa kino kankireke ku lwa Allah, kisobola omuyambako. Ekirala omuntu bw'alaba nga obwenzi bumusumbuwa, shahawa nnyingi, asiibye biganye, yeewaze biganye, kubanga abantu balina n'okwewala ebifaananyi by'obuseego. Puna ezo bazeewala, ezi pornography faananyi. Yes, kati bw'osiiba ne bugaana, ntegerekisi, weewaze ebyo byenjogedde ne bigaana, genda okole ku kye bayita hijama, bakujje kye bayita okulumika, okujjamu omusaayi omukyafu. Oluusi omusaayi ogwo omukyafu gukusiikuula shahawa, tegerekisi, sitaani oluusi zituula omwo mu mubiri. Genda bakukole hijama oweweera omubiri, ojja kulaba nga oluusi biidhinillah nga Allah ayisizaamu. Kasita biri bigaana, osiibye bikoze eki? Weewaze biganye ng'okola hijama n'okusaba Allah kwatireko, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam era edduwa kanjogere. Nabbi sallallahu alaihi wasallam muvubuka bwe yajja n'amugamba nti ya Rasulallah, Obusiraamu mbwagala, eddiini ya Allah njagala, naye obwenzi bunsumbuwa. Nabbi n'amukubiriza n'amulagira okutya Allah. Naye nabbi yamuyigiriza edduwa. Edduwa eyo tugisabe ennyo Allah, sanga ayinza okuyiti Allah asobola okuyitizaamu n'atuwonya obwenzi. Allahumma gfir li dhanbi wa tahhiru kalbi wa ahsini farji. Allah nkusaba onsonyiwe ezzambi lyange ery'obwenzi, olinsonyiwe. Tulifuna wa tahhiru kalbi, Allah otukuze omutima gwange, okugujjamu ebyo eby'obwagazi, oleme kwegomba bakyala batali babo. Wa ahsinu farji, Allah okuume ebitundu byange ebyensa. Edduwa erimu ebigambo ebyo naye enkulu, naddala ku bavubuka, naddala ku mulembe guno gwe tulimu. Bakyala batwetaaga, naffe tubeetaaga.
neyitiriza nnyo okusaba Allah, Allahumma gfirli dhambi, zambi ly'obwenzi Allah limponye. Watahiru kalbi, otukuza omutima gwange oguggyemu kakica, okwagala ebikyafu, okwagala obwenzi. Wa ahsini faruji, Allah okuume ebitundu byange ebyensa. Tulaba aya eri mu Qur'an, Allahumma habbibu ilayna al-iman wa zayyinuhu. Aya etandika etya? Tetandika nti Allahumma, naye erina mu suratu al-Hujurat etandika etya erimu naye erimu ekigamba nti wahabbibu ilayna al-iman wa zayyinuhu. Allahu akbar. Aya eri mu suratu al-Hujurat. Al-muhimu we naaba njijjukidde, naye nga kyembadde njagalamu nti Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti omutima gwa gutukuza aguteekamu emirimu emiki emirungi, noba nga oyagala esswala, noba nga oyagala okusiiba, noba nga oyagala okukola ibada, oyagala okusoma Qur'an, bino Allah n'abeera nga abikwetamya. Ntegerekisa kati aya eri mu suratu al-Hujurat lwakuba neerabidde bwetandika, naye nga wakarrihu ilayya al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alni min ar-rashidin. Ayina engeri gyetandikamu gye mbadde njagala entandikwa yaayo, sobola ogikeberako. Wa'lamu anna fiikum rasulallah. Habbaba ilaykum, walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman. Olaba Allah bw'aba agazisa emirimu giri wano imani Allah ategeezaamu mirimu. Walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi kulubikum ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan ulaika humur rashidun. Abo Allah bayagazisa okukola emirimu giri emirungi, kitegeeza abajjemu obukyafu mu mitima gyabwe. Kati edduwa eyo nkulu nabbi yagiyigiriza omuvubuka oli nti Allahumma gfirli dhambi wa tahiru kalbi wa ahsinu farji. Gega amakubo ge tuyinza okukola okwetaasa obuki obwenzi. Naam, bakyala bali bwereere, weewale osabe Allah buli kiseera obeere ku adhikaari. Otya Allah, omanyi nti Allah ojja musinkana. Obwenzi olwaleero butulumba buli wamu ne ku masimu, ne bw'onootunula wansi essimu. Ntegerekisa kati tulina kusaba Allah kutukingiriza na kumutya na ku muntu kulaba nga agezaako yeefubako okulwanyisa omwoyo gwaguggyemu obwagazi obwo obwa shaitaani. Naam. N'abasalira ekibanja ate ku kisookera ddala muzeeyi okulaba nti omuntu ayenze ku mwana we ate amusalira n'ekibanja abanga amwebaza okwenda ku muki ku mwana we. Ekyo nakyo tekisangika ti mukuwa ekyokumuwa tekyali badde kibi mu shariya, naye amumuwa atya bamala kwenenya, bamala kukola ki? Bamala kwenenya ne baawukana ne bakola tawuba. Ntegerekisa myezi 2 nga baawukanye bali ku tawuba. Bwe bamala okukola tawuba, yes, baawukanye emyezi 2, yes, buli omu ali ku tawuba, then awo n'amuwoowa, ne abamuwa, naye ate oli ayenze ku mwana we ate n'omuwa n'ekibanja. Ekyo ate nakyo garibu, kyewuunyisa. Naye tusaba Allah tukingirize n'abaana baffe abakingirize ebikolwa ebikyamu. Kirala obwenzi olwaleero buyitiridde bungi, naddala mulimu abasajja abajooga, oli n'ayenda ate n'ajooga n'okujooga, n'alaba omukyala mufumbo
n'agenda mu maka g'omusajja n'asigulayo omukyala n'ayingira n'ebikunta bya musajja munne ne yeebakamu musajja n'abakwata. Bannange ekikolwa ekyo kya bujoozi, ekikolwa ekyo kya bulabe, ekikolwa ekyo kityoboola ekitiibwa. Obwenzi buli haramu zambi. Era waba oyingira mu maka ga munno mu nnyumba gy'asasula bw'aba ali mu muzigo, mu maka ge yeezimbira n'oyingira ne mu bikunta bye ne weebakamu ne mukyala we, la ilaha illallah. Omusajja waakusanga omwo n'akutema nga baga nti abantu ennaku zino emitima mibi. Obwenzi buli haramu, naye ati tomegga n'okola ki? N'oluma. Omukazi wa munno muleke, amuteekamu ssente. Ekirala abakazi emitima bagijjawo emivumu egiyingiza omusajja atali waawo n'omuyingiza ne mu bikunta by'omusajja. Kubanga ennyumba erimu sheekha omusajja tebula, naye oli akuyingizaamu atya n'akusonseka mu bikunta bya nnyinimu, ne weegatta ne mukyala we ne babakwata. Olwo gwe nalabyeyo gwe basse. Era lwebyo kikyamu bannange. Abakyala tutye Allah, nammwe abasajja mutye Allah, muleme kujooga maka ga bannammwe. Gwe ekyo kisiima nga bakikoze mu maka ago, ani akisiima? Banaye abasiguze, abakyala bali mu nsi abatalina basajja bangi, naye muve ku bakyala abali mu maka g'ababba baabwe. Abatebenkedde mbaveeko, abakyala bangi. Webuba obwenzi bukyakusumba ne bamalaya gye bali, naye n'oyingira mu maka ga munno mu bikunta bye ne weebaka ne mukyala we ne musinda omukwano, lusi n'abaana be bali wali. Waliyadhu billah. Allah bitutaase era bituwonye. Kuba omusajja oyo agwa ku kintu ekyo ayinza okufa n'ennaku paka lwaliyingira kabuli ng'ekyo takyerabidde. Kigambo kinene. Olaba oli owulira buwulizi nti akwagalira mukazi wo n'osula nga totebenkedde, naye gwe n'oyingira mu nnyumba ya munno, n'oyingira mu bikunta, ennyumba gye yeesasulira, nnyumba gye yeezimbira, ne weebakamu ne mukyala we. Obwo bukalu bwa kika kyobwo. La abadan ma yumkinu hadha haram. Kiba kisusse, obuseegu buba buli waggulu. Naam Sheikh. Twali tunnyonnyola ebintu ebinaabisa omuntu gusulu. Twayogera ku janaba, twayogera okuvaamu amazzi agazaala, okwerooterera, omukyala ali mu nifaasi, omukyala agenze mu nsonga, obukomolo obubiri okusisinkana, ne twogera ne ku olunaaba lw'ejjuma, ne twogera ne ku lunaaba olw'omuntu asiramuse. Ezo ennaaba twaziraba nti omuntu bwe kibanga waliwo ensonga emutuuseeko anaaba. Olwaleero twagala kunnyonnyola omuntu anaaba atya janaba, naye nga sinnaba genda engeri gye tunaabamu janaba, njagala kusooka kujjukiza nsonga eno kuba tuli ku mulyango gwa kwetukuza. Abakyala abasinga obungi, naddala abaana ab'obuwala, abakyala abakola mu akeedi, abaana abali mu masomero, abakyala batera okukola ensobi etta wuzu yaabwe, ate buli wuzu bwefa esswala ye beefudde. Ekyokusiiga ku mikono, bambala oluusi engoye ezibafiitinga bukamizo, oli n'abeera nga tasobola kunaaba mukono n'agusiigako buki. Eyo nsobi mu shariya teriiyo, omukono tebagusiiga. Wuzu tetuuka Sheikh, hadha bittifaq ahli alilm. Omukono tebagusiiga, mukono banaaba muki, banaaba munaabe. Kati tokkirizibwa kwambala kagoye kakukwata n'otuuka okufuna wuzu n'osiiga busiizi. Abamu bambala babuyita butya bano bwe bayingizaamu amugundi oba oyise bukamizo,
n'ayambala olugoye lumpi oba t-shirt n'ateekamu kakamizo n'abeera nga bw'afuna wuzu kaayisaako amazzi. Ekyo tekiriiyo mu shariya, eyo nsobi. Era bw'okikola bw'otyo wuzu oba tolina, ate buli wotaba na wuzu tolina sola. Kati ekya la ate okutobya okunaaba kimanyikiddwa sheekhe. Hatta osanga n'abasajja olwaleero ng'oggyeko n'ekyo kyenjogedde ku bakyala, osanga olwaleero abavubuka bambala ekkanzu eziba fitting. Tasobola kusika mukono kudde eno naddala zino ekkanzu zino ze bagiranga akakono kamukutte bw'ati, n'atuuka okufuna wuzu nga tasobola kugusika n'ayisa. La ekyo tekiriiyo. Ntegerekese emikono banaaba miki tebagisiiga, ebisiigibwa gwe mutwe. Ntegerekese n'ebigere tebabisiiga, kubanga abashiya bo baba bafuna wuzu basiiga biki, basiiga bisiige, naye ebigere tebabisiiga, banaaba binaabe. Ntegerekese kati kati sheekhe engoye ezo ezikwata obusiraamu bwakulagira ddyo zambala, ezikutuusa ne ku level eyiwako obuliyama ki, mutakkirizibwa kwambala lugoye dayiq. Ntegerekese ezimukutte nezimulaga n'omubiri gwe bwe gwakula, nezimulaga n'ebitundu bye. La eyo si nnyambala ya busiraamu. Engoye ezikwata mu lwaliro ze baakazaako fiitingi. Tegerekese kiringera bw'olaba abasajja bwe bambala bu fiitingi nga amakundi gali bweru, omugongo tegusobola kweyimirira saati eyo, bw'agenda ku ruku n'olaba emabega. Tegerekese bw'agira bw'atya ekkundi liri bweru, olubuto luli bweru, naddala ab'embuto ennene. Tegerekese ekyo tekiriiyo mu busiraamu. Kaveera atya? Katokiraba yona emisono egyo si gya busiraamu. Ati omuntu n'atuuka n'okwekalubiriza ennyambala bwetyo, ekyo tekiriiyo. Tegerekese kale bw'otuba twogera kwetukuza tukutegere bulungi, naye olwaleero njagala twogere tunaaba tutya janaba. Abantu bangi bali mu bufumbo eyo nga n'abamu tebali mu bufumbo, wabula ng'ebikolwa eby'okwegatta babibeeramu, naye ate ng'okunaaba janaba tebakimanyi. Baganda bange abasiraamu, okunaaba janaba kya bwatteeka, okunaaba janaba waajibu. Oli ne bw'aba awulira empewo etya alina kunaaba ki? Ne bw'aba mulwadde at least nga tasobola kukozesa mazzi alina kutayammama. Janaba banaaba ki? Naabe. Teriiyo swala esaalibwa na muntu ng'alina janaba. Naye tunaaba tutya janaba? Ekisookera ddala kwe kubeera nti ogenda okunaaba janaba oleeta enniya. Oleeta ki? Oleeta enniya. Okumalirira nti ngenda kunaaba janaba yakwegatta na mukyala. Yes, heart intention. Innamal a'mal binniyat. Bw'omala okuleeta enniya era n'oyo agenda okunaaba haidi avudde mu nsonga z'ekikyala alina okuba nga enniya ye yakunaaba gusulu eyo yakuva mu ki? Mu nsonga ez'ekikyala. Kati enniya kikulu, heart intention. Innamal a'mal binniyat. Bw'amala okuleeta enniya n'asoma bismillah, bismillahi arrahmani arrahim. Yes, bismillahi arrahmani arrahim. Bismillah ekyo kikomeeri ng'ogenda kusala bisolo. Naye wano kye bayita tasmiya, bismillahi arrahmani arrahim. Ntegerekese oba nkitegerekese? Bw'amala okusoma bismillah n'anaaba ebibatu bye, tegerekese, n'atukuza ebitundu bye eby'ensonyi n'omukono gwe ogwa kkono gwe bayita left hand. Oba ntegerekese? Atukuza
ebitundu bye ebyensonyi wama hawlahu naawe ebyetoolodde kubanga ayinza okuba alina bye yalidde nga byamusammukidde ku bisambi byasammukidde sides ez'enjawulo anaaba ebitundu bye ebyo ebyensonyi oba ntegerekese bw'amala okunaaba ebitundu bye ebyensonyi n'anaaba ebibatu bye emirundi 3 anaaba ebibatu bye emirundi emeka 3 oba ntegerekese bw'amala okunaaba ebibatu bye emirundi 3 n'afuna wuzu nga eyeswala makulu nga bwe tufuna wuzu yaki yeswala tuli fenna bw'amala okufuna wuzu yeswala n'ateeka amazzi mu mutwe gwe emirundi 3 n'agubunya gwonna ne gutoba mukyala yakoze akaviiri ye ateekamu amazzi omukyala yasibye enviiri ye aziyiwamu amazzi eno sheekh ensobi kuno kulabula eri abakyala abagenda okunaaba janaba n'ateeka ku mutwe akaveera n'abeera ng'okunaaba kwe omutwe tagutaddeemu mazzi wabula anaabako kitundu kyaki anti eno ibaada sheekh eno ibaada teriimu malala teriimu misono teriimu bwannalulungi ibaada bw'oba toyagala nviiri zo zitobe kati teweegatta oba toyagala nviiri zikole ki ebyokwegatta biveeko kyokka ate jjukira bw'oba oli mufumbo eyo haki yamuki ye bw'ajagalira waafunira saaviisi yaayo so siga nti naakakola akaviiri haji ndeka naye sheekhe tuli ku nsonga nti abakyala bakola ensobi naaba nga agenza okunaaba janaba n'asiba ku mutwe tayagala gutobe mu maki gugende mu mazzi oba ntegerekisi viri zange naakazikola nazimaliddemu sente kale at least tebaali egasse naye ate buli wanaaba ennaaba eyo etali nzijuvu aba tatukudde ntegerekisi kati bw'amala okuyiwa mu mutwe gwe amazzi emirundi 3 gwonna ne gutoba n'anaaba sayidi eyaki eya ddyo ngenda gyogerako njagala gyogerako nga yeeyawulidde bw'amala okunaaba sayidi eya ddyo ntegerekisi mubiri gwonna n'agunaaba nadda ku sayidi eya kkono omubiri gwonna n'agubunya amaki n'agubunya amazzi janaba aba amaze okuginaaba kaakati ekisookera ddala asobola okubeera nti wuzu bw'abadde agifuna akkirizibwa okulekayo ebigere ekyokubiri akkirizibwa n'ebigere okubinaaba byombi bituufu kirimu embeera bbiri eitha okumalayo ebigere ng'ofuna wuzu eri eyasoose oba okubirekayo kaakati abantu abamu bamanyi nti buli womala okunaaba janaba ebigere bino ayabireseeyo olina okuva mu kiyigo n'obinaabira awalala ekyo si kyabwatteeka kiyinza okuba ekyakozesa nabbi ng'ekyo nga nabbi yakolanga bw'atyo embeera y'ekiyigo mu biseera byabwe byali nga bya ttaka nga bw'amala okunaaba bw'ati avaawo olw'ettaka liri yes n'anaabira awalala si tteeka oba ntegerekisi kati ebiyigo byaffe ebiyonjo eby'omu nnyumba ntegerekisi oli waddembe okukola ki temuli ttaka awo wennyini okimalirawo n'omalayo wuzuyo kati n'olw'ensonga eyo ekyo kyekyaleetera ensonga eyo gy'obadde ombuuzizza kati ekyokubeera nti wuzu ogifuna tuli fena ekyo kirimu ikhtilaafu
fi waqti ghusl al-qadamaini mu kiseera we tunaabira ebiki abaffe bibeerawo ne wuzu eyo oba yataakharu ila ma ba'da al-igtisaali oba mbirindirira paka lwemmala okukola ki naye okusinziira ku hadisi za nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fakilahuma thabitataani ekyokumalayo ebigere n'okulinda omala okunaaba obinaaba oluvannyuma fakilahuma thabitataani byombi bituufu byombi bikakafu bw'otalaba akikoze akoze kino n'omugaa tonaabye nabbi ebigere teyabinaabanga oba n'olaba amaze n'obuga okoze bubi la fakilahuma thabitataani fi sunnatihi sharifa byonna binywevu mu nkola ya nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wabula jumhuru ahli alilm balaba nti taakhiru gusuluhuma ba'da alintihai min aligtisali yustahabbu nti okubikeereya n'obinaaba ng'omaze okunaaba kuli okunaaba kw'eŋŋambye balaba nti yustahabbu kyakola ki kyagalibwa naye tugambye nti byombi biki bw'olaba abakikoze abatakoze ensobi byombi biriko obujulizi oba ntegerekisa ye yennaaba ya janaba kalale waliyo ennaaba endala kwe kubeera tuli ku janaba kwe kubeera ng'okunaaba kwo tosoose kufuna wuzu wabula okulembeza enniya ey'okunaaba janaba okulembeza enniya ey'okunaaba gusulu ya haidi ey'okuva mu nsonga z'ekikyala n'omala okunaaba ebitundu bye eby'ensonyi bw'omala okunaaba ebitundu bye eby'ensonyi n'oddira amazzi n'ogabunya omubiri gwonna mwe muli n'omutwe enviiri gwonna n'ogubunya amazzi n'omaliriza ng'ofuna wuzu n'omaliriza si naaba ya bulijjo sheekhe naaba ya bulijjo tebaamu nniya naaba ya bulijjo tebaamu nniya naaba ya bulijjo oyingira kiyigo kyo n'onaaba ne weekuuta wabula tugambe nti esemberedde naaba ya bulijjo naye ekyokukibala ye khutta esoose step ki enniya oba ntegerekisa kyebagamba mu kunaaba janaba erina sifataani kiki mu Luganda bimeka amakulu embeera za mirundi emeka al-ghuslu al-kamil olunaaba olujjuvu walmujzi'u n'olunaaba olukkirizibwa kati lwennasoose kamil lujjuvu olwokubiri mujzi'u lukkirizibwa wuzu nebeera nga yekoze eki yesembyeyo omukyala ali mu haidi bw'agenda okunaaba olunaaba lwa gusulu aleeta enniya n'anaaba ebitundu bye eby'ensonyi ye kyayongeramu mu kunaaba ebitundu bye eby'ensonyi bw'abeera ne kalifuuwa n'akakozesa mu bitundu bye eby'ensonyi kasobole okugobayo olusu olusobola okuvaamu olwa piriyodi eri gye yabaddemu konaaba mazzi amakulu kasita kagobayo olusu afuna kapamba n'akateekako ne yeerongoosa bulungi abakyala abasinga obungi ennaaba eyo oluusi ebalema okutuukiriza okugobayo akasukali n'atuuka okwegatta n'omukisajja n'amuwuliramu embeera etali nnungi kati mu kukagobayo afune kapamba yeyambe bw'atyo abeere ng'ali very clean totally clean afunaako kakalifuuwa naye ng'ennaaba yeetya ekijawula nniya ti ngenda kunaaba janaba ngenda kunaaba gusulu ngenda kunaaba lunaku lwa jjuma ntegerekisa omukyala bw'aba alina enviiri ayinsibe azisumulula tasumulula
omukyala nga anaaba janaba si kyatteeka gyali okusumulula enviiri. Anaaba janaba, sheekhe njogera ku janaba, njagala abatuwuliriza mu ntegeere, njogera ku janaba kubanga janaba sheekhe ya buli kiseera esobola okubeerawo buli kanaku. Naddala abantu abakayingira mu honeymoon olowooza babeera mu nsonga ezo emirundi emeka? Olowooza baba bagenze kwetunulako? Ayinza omunaabisa ku subuhi, n'amunaabisa after dhuhuri, n'amunaabisa after magaribi, n'amunaabisa ne ku layiri. Kati buli kiseera buli wagenda okunaaba asumulule? La. Kati ekyo yakola ki? Mutwe gwe guteeka mu maki, gutobya mazzi paka ku mirandira gy'enviiri gonna ne gubuna amazzi, n'ayisaamu engalo n'akakasa nti amazzi gatuuse ala basharatiha, ku ddiba ly'omubiri gwe. Oba ntegerekese? Gwe bakkiriza abamanyi nti tasumulula yowa janaba, naye oli owa haidi, owa nifaasi, kubanga muddatuha, ebbanga lya nifaasi n'erya haid liwanvuwa mwezi. Owa nifaasi ayinza n'okuyingira emyezi 2, ennaku 4, kati we bamugamba asumulule kubanga ye kihapeninga mu mwezi once, mu mwaka wa nifaasi kiyinza n'okubeerawo after 2 years wa nifaasi. Kyala ayinza okuzaala oluvannyuma lw'emyaka 3, oluvannyuma lw'emyaka 2, kati we bamugamba asumulule bw'aba n'enviiri. Ntegerekese? Amaze omwezi mulamba azisumulule, anaabe bulungi azisibe. Oba bitegerekese? Kati ono wa janaba haji buli wasula ewe ennaku 4 alina okunaabisa. Tebasobola kugamba nti buli kanaku zisumulule, buli kanaku zisumulule. Shariya olaba bwetwagaliza obwangu tekaluubiriza. Naye oli owa haidi wansi owa nifaasi kijja omulundi gutya, oyo bakugamba genda osumulule enviiri. Oba ntegerekese? Yono omukyala avudde mu kuzaala. Owa haidi yono avudde mu nsonga z'ekikyala ezibajjira buli mwezi, oyo yasumulule. Yes. Wabula bw'aba akaluubirizibwa era owa nifaasi, owa haidi, enviiri ze waliwo ze bayita bino ebiviiri ebyaki, nga teyayunga ku nviiri ze, ng'enviiri ze za nakyo. Balina abakyala kye bazikozesa. Ale gwe toli mufumbo, ate nze sijja kwogera bika bya nviiri kuba abange si ba nviiri nnyo. Bakiyita batya? Wasogwani Hussein mwababeera mu bakyala, nviiri kyezo abakyala nga zaabwe baziyita batya? Dread oba kyekyo ndowooza. Enviiri zize si nnyungeko. Oba ntegerekese? Ali ku nakyo, naye olw'obungi bwazo n'obuzibu bw'okuzisumulula, njagala abakyala bampulire bulungi, olw'obungi bwazo n'obuzibu bw'okuzisumulula okuzizzaawo, shariya ekugamba kasita ziba zizo. Banaye mumpulirize nnyo, kasita ziba zizo. Awo bakugamba okkirizibwa obutazisumulula, n'oyiwa amazzi kasita okakasa nti gatuuse ku mubiri gw'omutwe. Waliwo abakyala balina enviiri. Yes. Ntegerekese? Ezo enviiri ezifaanaganaku bwe zityo kasita ziba zize. Bano abayunzeeko, sheekhe buli wagenda okunaaba haidi alina ozisumulula. Ennyungeko, sookera ddala okuyunga ku nviiri zambi, ziriko n'ekikolimo. Nabbi yakolimira omukyala ayunga ku nviiri ze, n'oyo amuyunzeeko bombi yabakolimira.
akola omulimu ne gwe bagukozeeko. Naye nze ndi munnamula wano we tuba tunaaba. Ntegerekise we tuba tunaaba omuntu yalina abyatya nsumulula tumaze okutegeera ddira osumulula ddira otasumulula. Sheikh osobola okukola mu samale abantu bategeere ebyange bayinza okuba tebabitegedde. Bitegerekise bulungi. Kati yeye naaba gye tunaabamu janaba ne haidhi naye ng'enniya kikulu nziramu. Bwe tuba tugenda okunaaba janaba tuleeta enniya n'ogenda mu kiyigo n'onaaba ebitundu byo eby'ensonyi naawe aweetoolodde. Bw'omala okunaaba ebitundu byo eby'ensonyi n'onaaba ebibatu byo emirundi emeka? 3. Sabbuuni bw'oba oli naye mukozese, naye omuntu atalina sabbuuni si kalombolombo mu kunaaba janaba. Okuba ne sabbuuni si kaki. Omuntu asobola okunaaba nga talina sabbuuni n'agenda n'anaaba bulungi ne yeetukuza bitundu bye eby'ensonyi. Ntegerekise n'amala okwetukuza n'asoma bisimillah n'anaaba bulungi omutwe gwe n'aguteekamu amazzi gonna n'anaaba sayidi eya ddyo ne sayidi eyaki basi abajjanaba ebewedde. Tegerekise kiri ekyokunaaba ebigere twakyogeddeko. Kaakati wano ewali ekibuuzo Sheikh. Nzize naaba nasoose n'enfuna wuzu. Wuzu yange eyo nziramu n'enfuna wuzu endala. Olwo ngenda kusaala. Naabye ku subuhi nsoose n'enfuna wuzu eri gye twayogeddeko. Ne naaba janaba yange bulungi nziramu n'enfuna wuzu. Tugamba bwe tuti. Obusiraamu saagalaga nti tugamba wabula obusiraamu bugamba bwe buti. Bw'oba tozzeemu kwekwata ku bitundu byo bya nsonyi. Ntegerekise tozzeemu kwekwata kwenyogootola mu bitundu byo bya nsonyi kubanga okwekwata ku bitundu by'ensonyi kimalako wuzu. Era omulundi ogujja inshallah tugenda kutunuulira ebyonoona ki? Ebyonoona wuzu oba ebyonoona okwetukuza. Ntegerekise bw'oba tozzeemu kwekwata ku bitundu byo bya nsonyi eri wuzu ekumalira. Yafunye nga anaaba janaba emumalire. Yes addamu n'afuna wuzu eyeswala oba nedda. Tazzeemu kwekwata ku bwereere bwe. Yes lala ekyobwagazi ekyo kirala kasita okwatako ku bwereere. Kasita obukola ki? Kasita obukwatako waliwo omuntu abukutteko abadde abuyonje abuddemu abuyonje bulungi. Sheikh okwo kwekwata kuba kuli beyond. Ntegerekise oyo bamugamba addemu afune ki? Man massa dhakarahu. Nabbi yagamba man massa dhakarahu hadisi ya Busra man massa dhakarahu faliyatawadda. Ayekwata ku bitundu bye eby'ensonyi ku bwereere bwe nabbi yagamba faliyatawadda afune wuzu. Nabbi n'atagamba nti amala bwekwatako na bwagazi gwe kasita obulikwata. Waliwo okwekoonako n'okukwata bintu ebyo byanjawulo. Kasita kuba kukwata Sheikh ki kye bayita okukwata? Oli kasita alaba nti ye kasita amanya nti mbukutte aba afuna wuzu. Yes bw'aba tabukutteeko eri emumalira. Wabula bw'aba teyanaaba ebigere adda wali n'abikola ki? Bw'aba yabimazeeyo n'aba nga yeeyumunguzza buki nga tazzeemu kwekwata ku ki? Kiba kimumalira. Ndowooza ensonga zaffe zitegerekese bulungi. Mulundi ogujja Allah wanaaba atusoboseza tusobola n'okwogera ku nsobi abantu ze bakola mu kunaaba janaba oba mu kwetukuza. Naye ezimu ngenze nzikoonakoonako. Bwe kitaaba ekyo inshallah ebyonoona ki? Ebyonoona wuzu kuba tuli ku mulyango gwa kwetukuza. Bantu bajjukira gye twatandikira nti okwetukuza okusinga obunene kutukuza muki? Mutima. Tahara mina shirki nifaqi obunanfuusi kufuru amazambi itahara ikulembera.
banyuma ne tubeera n'okwetukuza okw'omubiri kwe tuzze tukola ki tuzze twogerako n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Kubiriza abantu tuyiga okunaaba janaba, tuyige ennaaba ez'obusiraamu. Abakyala abagenda mu nsonga tugenda mu nsonga, naye abamu tetufaayo, tunaaba tutya. Tumala ganaaba, omala gasuubira nti kasita weeyiwako amazzi kikoze ki kiwedde, tekimala. Bannange tuyige ennaaba ez'obusiraamu. Yes. Yes. Ate ng'omwana yali badde ayiga okunaaba. Kati abazadde, olaba abazadde abakyala baali badde bayigiriza abaana baabwe ab'obuwala. Omwana waaweza emyaka naddala gy'olaba nti yatandise okugenda mu nsonga, otwala obuvunaanyizibwa oyigiriza omwana anaaba atya. Ntegerekese. Naawe omusajja oyigiriza omwana wo gw'olaba omulenzi nti atuuse emyaka egy'okwerooterera, ayige we banaaba. Eyo olwo abazadde baali badde bagikola sheekhe. Naye abazadde tuli bagayaavu. Osanga n'omuzadde alina abaana b'abawala bakula, bagenda dda mu nsonga ez'obufumbo, emanya mu nsonga ezo ez'ekikyala, tababuuliranga nako nti omusiraamu anaaba bw'ati, waalinaabe bw'ati, weeyise bw'oti ne bw'oti. Waliwo ebintu ng'abazadde ffe tulina okusooka obbiyingiramu nga n'amasomero tegannaba bbiyingiramu. Ati budde naye eddiini y'omwana osanga omuwala bamukuwadde omuwasizza, kaana ka myaka 23 24 tekamanyanga nako nakunaaba. Ate kazze kasaala, omwami kamwagala okufa, kaagala okwegatta, naye okunaaba tekamanyi. Kati n'oga ya Rabbi, bazadde bulijjo bakola mulimu ki? Byebyo bye batugamba nabbi bye yatugamba nti fadhfar bidhaati ddiin. Bwe mubanga munoonya ababeezi munoonye ab'eddiini. Awo eddiini y'omukyala weegasiza. Omwana ono n'amugunjula n'amulera ng'amulerera ku ddiini. Muyigiriza ebintu ebyo eby'enkizo mu ddiini. Tegerekese. Naye abaana tubalinda sheekhe bagenda kufumbirwa, ne tubaleetera basenga be batalabanga nako bavudde eyo Mityana Bulemeezi bazze kuwemula baana. Kuwemula buwemuzi ekiro kyonna paka omusajja lwamutwala kutegeka mpombo zirimu shiriki. Ateekamu emirondo n'agisiika mu mazzi agatategeerekeka. Sekyofa olaba empombo kabulengana seeka nazita ne bonziriza ekifi ekinyirira kitya sikirya nakoma ku zange naye mperekedde muntu seeka nkuweereze waliwo eyampeereza waliwo eyampeereza awo ekifi tugeze ewaawo okumuwerekerako nemugaa nti ndeka weereza oli bwentabukiraawo oluusi bamuteereddemu bimukyamula mubiri bw'okyamukiraawo ku mukolo bw'okyamuka ekiro ng'ate owuwo omwanyiize kati ezo empombo okuggyako abantu ng'amaka gaddiini ekasa baleeta ali special nti ye ekimuleese ono senga zaaliiko ekimuleese kutegeka luwombo lwamuki lwamuko. Allahu akbar. Ng'akuteeramu emirondo, akuteeramu ebintu by'ekishiriku, akuteekamu shayatini nga sheekhe mutabuka. Anti bulagajjavu sheekhe kati bw'otaabeere sheekhe na budde bwa mwana n'obeera na bwani. Sheekhe bwe bayita obulagajjavu bw'onoobula obudde bw'omwana olina bwani. Obw'abaami abakyala bwababula, ffe abasajja obw'abakyala n'obw'abaana butubule, kubanga eyo investment esinga ebbeeyi ya mwana esinga n'eri omulimu gw'okeerako. Mwana asobola okuyingiza ejja nasobola okuyingiza omuliro. Kale sheekhe bye bigambo byange ebyo mbeebazizza nnyo. Omulundi ogujja inshallah we tujja okutandikira njagala kusembyayo ensonga 3. Ensonga zino 3 nkulu nnyo eri obulamu bwaffe. Ensonga 3 tezaabulira muntu, tutambula nazo, tezimenya nti zinzitoweredde ate tezeetaaga transport.
wonna we tubeera nazo. Ensonga esookera ddala al ajal, omuntu atambula ne ajali ye. Nkukubiriza buli kiseera weetegekera okufa n'okusaba Allah akuwe husnul khatima, enkomerero ennungi. Ajali otambula nayo, teri yagireka waka, teri yagireka Dubai nti azze Uganda, wonna w'oba ofulumye obeera nayo. Fasta'iddu lil maut, weetegekera okufa n'okusaba Allah akuwe husnul khatima. Ekyokubiri, arrizku, riziki zaffe tutambula nazo. Mpandiike wabula fa ajmilu oba fa ajmalu fi talabi, mulongoose nnyo ennoonya ya riziki. Wonna w'oba oli riziki oba nayo. Teri yajja Uganda n'aga nti riziki nagyerabidde Masaka. Wonna w'oba oli riziki otambula nayo. Ekyokusatu ze empisa zaffe. Empisa tuyita nazo, zitulumba ne ku bituuti, zitulumba ne ku mizindaalo gino gye tukutte. Era ogenda okulaba omuntu ng'ayogera noga tabavumye buvumi, abadde ajja obbavuma abalese bulesi. Empisa z'omuntu atambula nazo. Abadde agenda obbayisaamu eggaali, awo tawemudde. Omuntu sheekh atambula n'empisa ze. Tebakugamba nti waliyo omuntu aleka empisa awaka, leero munaye sikubye kikalu, empisa nzirese waka. Yes, zirumba n'abawalimu, kubanga tutambula nazo. Ebyo byolaba mu bantu ze empisa zaabwe, teri yazireka nti nagenda Ebungereza empisa nazireka Uganda. Olaba omuntu agenda Makka naawe mulire Makka n'akyankalana, kubanga empisa ze ayita nazo. Omuntu alinnya ku kituuti n'ayolesa empisa ze, n'akwata omuzindaalo kubanga empisa ze ayita nazo. Teri yazireka mu kisenge tirere empisa zange nazirese waka. Ebyo ebintu bisatu sheekh omuntu yenna mu nsi muno atambula nabyo. Tebimenya, tebyetaaga transport, tubeera nabyo. Ajal, riziki n'empisa tutambula nazo. Sheekh ebigambo byetwogera mwe muli empisa zaffe. Emimba lyawo nga tulinnye ku kituuti, empisa z'omuntu oziraba. Abantu nga bakutte emizindaalo olaba empisa zaabwe. Abantu nga bali ku TikTok olaba empisa y'omuntu. Comments z'abantu olaba empisa z'omuntu. Empisa tuyita nazo. Tulongose empisa. Teri yazireka. Tikansooke ntuuke Masaka nfune empisa zange. Bwe naatuuka mu bufumbo nga nfuna empisa. Empisa z'omuntu ayita nazo. Bintu ebyo ebisatu omuntu atambula nabyo. Sheikh ne bw'oligenda China enneeyisa era zeezo, ne bw'olirinnye ekituuti era empisa zo zeezo. Bwe tulaba yaba walimu ng'ali aboggolera abantu, ate baasomesa nga ababoggolera, kuba ze empisa ze, ye enneeyisa ze, ze empisa ze. Muntu n'agaa nti otabavumya, abadde ajja bavuma. Kale ebigambo ebyo bisatu tubitwale nga kikulu. Subhanakallahumma bihamdik. Naam. Gusulu kunaaba. Kati twongerako ekigambo ekiga nti gusulul janaba, okunaaba ki? Janaba. Ne wabeerayo gusulu omuntu n'anaaba ng'anaaba lunaku lwa Juma. Ennaaba ezo ze zimu. Kasita lubeera lunaaba lwa buki? Lwa Busiraamu. Ekidu ekyawula ennaaba kiri ekintu eki? Niya. Niya yokka ye yawula nti kati nnaaba kuva mu nifaasi, kati nnaaba janaba, kati nnaaba kuva mu nsonga za kikyala, kati nnaaba lunaaba lwa Juma. Niya. Naye ng'ennaaba yeegi nga process gye twogedde omuntu ng'agenda okunaaba yeemu. Ntegerekisa. Janaba y'omuntu anaaba ayeegasse na mukyala.
twagambye wahidhi yekyakola engeri gy'aba nti avuddemu omusaayi akozesa kapamba akalimu ki kasobola okugoba akaki naye ng'olunaaba lwerumu prosesi y'okunaaba yeemu. Yes. Senga embeera ezzeewo nga talina mazzi ng'era tasobola naggagula akakwa kakulizo kakulu bantu abamwana onanyonaawo amazzi eddaka ttaano agasigala banaatayammama osobola oggagula n'ogenda wali n'ogula kiminirowota n'ofuna wuzu n'onaaba oba gabulidde ddala nga n'ekiseera ky'ogganoonya kigenda kufulumya esswala awo tayammama awokola ki otayammama ntegerekisi bwe ganaalabika mu maaso eyo onaaba amaki naye wano ibaada tayammama ogimale era eba ituuse esswalayo si kyatteeka oba watukudde oba wakoze ki obeera watukudde kiri gyasi kwagala kwejjako oluusi obadde ova mu janaba otuuyanye kwagala ntegerekisi naye esswala gy'oba osadde ng'otayammamye eba ekoze eki kuba lwoga nti adde mwana abe kitegeeza n'esswala gy'ajjiddamu agikole ki aba yatukudde era ne bw'aba atuuse for example ekyo kigudde ku swala ya dhuhuri embeera nesigala nga yeemu ne asuli n'emusanga agende mu maaso akontinuwinga akole ki yatukudde fa in lam tajidu maa fatayammamu sa'idan tayyiba temusobodde kufuna mazzi mutayammame kitegeeza tayammumu yedda mu kifo ky'amaki ky'amazzi badalul ma atayammum. Naam. Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality.